Ekyenyiza okubagamba nti tuli mu kaseera okuba nti tuli e Kamwokya, tubadde mu kaseera akazibu ennyo, naye tusobodde okuba nga ate tulwana okulaba nga tuyita ku poliisi, tuyita ku magye abadde ga blockings abantu, naye mu kaseera kano kyenyiza okubagamba nti ate e Kamwokya wo twatuuse dda President nga mumulaba nti yakoze eki, yazze dda emmotoka eyo gye mulaba nti ate bw'aba nga agireese nti mu kaseera kano emmotoka y'amaanyi nnyo okubanga nti ate abazze mu kaseera ak'olutalo kasitola emmotoka eyo ng'evuddeyo nti abasajja boolaba abambadde ovulo zino be basajja abakoze ku nsonga ya security okulaba nga emmotoka ate ebeera emmotoka ey'amaanyi ennyo nga teba agikwatako kugituusaako obuzibu. Kyenyiza okubagamba nti akaseera ke tulimu akaseera k'amaanyi nnyo. Tusanyuse nnyo okulaba nti abantu babadde bamaanyi nnyo okulaba nga President waabwe asobola okuba nga ajja eri abantu. So tubadde mu kaseera ak'essanyu ak'amaanyi okulaba nga tulaba nga tukikwasaganya okulaba nga ate mu kaseera kano so establisha adangambire mukwata anti papa lisebwe updates emmotoka eri bagikwatidde eri wetwogerera wano so nyingidde bannamawulire bangi nnyo. Omukulu bali mu kuteekateeka mu mbeera nga boolaba nti ate tuzze, so omukolo tegubadde nnyo gw'abantu bangi naye tusobodde okutuukawo. Lubadde lutalo nnyini okujja wano, naye ng'ate kyenyiza okubagamba kaseera k'amaanyi nnyo, kaseera kassanyu okuba nti tuli ku kibiina oba ekitebe ekigambibwa nti ekya People Power. So kyembadde nsaba njagala okuba nti ate mbaweereza ebintu bino nga nkwasaganyamu updates segirini tuyinza okubagaba ne musharinge njala muyite bannammwe musharinge. Tuli ku kitebe kwennyini, so njagala musharinge tulabe nga ate tufuna updates zonna okulaba nga tukikwasaganya. So kyenyinza okubagamba nti njagala mubeerewo musharinge tebannammwe kyekiriwo. Wano wetuli ebigambo bijja kuba bitini nnyo olw'embeera gye tugenda okutuuka mu kaseera kano, naye nga kyenyinza okubagamba tuli live e Kamwokya ku kitebe ekyaffe ekya People Power. So mbasaba musharinge nga Mr. Updates wabagamba temukoowa kusharinga, tukyaliko batono, tusharinge njala musharinge muyite bannammwe. Tuyise mu bintu bingi nnyo, tuzze okulaba nga ate tubaako bye tusobola okubaweereza, mulembe kusuba kintu na kimu. Abo be mulaba abatudde essaawa eno balindiridde omukulu ono gwe mulaba ye Chairman Nyanzi, ate ye yatudde dda. So oli gwe mulaba atudde omugongo omwogezi w'ekibiina Joel Ssenyonyi. So tubeera eddoboozi lijja kubeera wansi nnyo olw'ekifo kye tulimu, so naye mujja kukkiriza tugende neyo embeera. Mumbuulira bw'ebanga network si nnungi nnyo tetugezaako okutereezaamu. So mu kaseera kano ngenda kubanga ebigambo bigenda kuba bitinimuuko, era nja kubanga mbalaga bulazi bifaananyi nga temuli ddoboozi olw'akaseera ke tukola ki, olw'embeera n'akaseera ke tulimu. So mbasaba tubeere nga ate tukikwasaganya okuba nti mufuna ebintu bino byonna nga we biri, naye nga kyenyiza okubagamba naye musharinge. Njagala musharingire nno ddala tusobole okuba nti ate tulaba nga President tumulaga essanyu ery'amaanyi nnyo nga mutulaze essanyu mu kujja. So kyenyiza okubagamba ate era tukole ki
asange tuli mulagire ddala tusharinge tukyali batini nnyo tukyali batono so kyenyiza okubagamba nti bannange njagala tusharingire ddala musharinge ebintu bino tulabe nga ate tusharinge temukuba kusharinga banne muyite bannammwe tukyali batini nnyo ate si twetaaga tubeeko owanke tutandike kubanga abantu bo njagala muyite bannammwe tulabe okubanga nti ate tukikwasaganya so kyenyinza okubagamba abantu bali mu kwetegekera omukulu ajja omukulu sawa yonna agenda okuba nga ayingira kyenyinza okubagamba nti tukole ki tubeerewo bannaye musharinge muyite bannammwe njagala musharinge muyite bannammwe sharinga tuli ku Mr. Updates live so njagala mubeere nga musharinga musharinge tulabe nga ate embeera tugikwasaganya ngenda kuba mu ddoboozi katini nnyo kubanga tugenda mu mbeera ate tusobola okuba nti tulinda omukulembeze ngenda kugiramba ku kifaananyi kyemugenda okuba nga mulaba kyokka wetwogerera president ayinza okuba ali mu kujja president ayinza okuba nga atandise okujja so ye wetwogerera omukulembeze yazze era ayingidde n'omutabani waffe Kampala nga bwetuli so mu kaseera kano kennyini neno byanli ayingira kyenyinza okubagamba nti tuli mu kaseera okuba nti Nedan Magic nga bulijjo so tugenda kuba nga ate tubeerawo mu mbeera ey'amaanyi era essanyu so njagala mubeere nga gise ku kifaananyi ky'okyokwata so kaseera kano njagala okuba nga ate naye nga bannanja tusharinge muyite bannammwe njagala muyite bannammwe ate tusobole okuba nga tukikwasaganya ngenda balaga bulazi ku kifaananyi kati sofa tubeere nga ate tubeerawo mu mbeera esenyu
mwogerera abo abantu bemulaba bajja basituka be bamu ku bantu abeyimiridde omukulu waffe oba pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu okuba nti ate yesimbawo. So mu kaseera kano abo be bamu ku bantu abamweyimiridde, so abo be bantu abasobodde okubeerawo ng'ate bakikwasaganya. So nja kubagamba nti tuli mu kaseera ak'essanyu ate era oyo ndi mutwe naye ali omu ku bantu abazze okweyimirira pulezidenti waffe. So y'omu ali ku nsonga za security. So musajja w'amaanyi nnyo era abantu be baddala, so basobodde okubaawo mu kaseera kano. So njala mushayalinge bannaye tetunnawera. So kinyinza okubagamba tubeerewo mu ssanyu. Enkuba etandise okutonnyerera wano naye olw'omukwano n'essanyu enkuba yejja kutukuba, so tujja kukikwasaganya naye bwe tuli. Ate ekyo nnyinza okuba nti enkuba buli weetonnya kaba kaseera kassanyu nnyo, era kyenyinza okubagamba nti enkuba Katonda gy'aleese ebadde ebuzeebuze n'egireeta mu kaseera kano. Nja kubagamba nti enkuba ya mukisa nnyo enkuba ya mukisa nnyo, ate era ezze mu kaseera kamu nga minisita Updates yeetaaga obubaka obwa County North mumulabiranga ddala. So abantu babaddewo ku lwammwe era Mubibanyi abaddewo mu kaseera konna, oba Mr. Robert Kyagulanyi Ssentamu basalawo okubeerawo mu kaseera kano konna. So balwanye era basazeewo obutalwanira bbali, baagala okusalawo okulwanirira abantu, baagala bayingire offices zino. Bwe mulaba oyo omuntu ye Kampala bwe tuyinza okuyita omutabani waffe omukulu agezezaako okwerekera omukulembeze oba gwe tuyinza okuyita taata we okubanga nti ataakola ki, amwerekerako omukuzaayo empapula. So wetuli tetulina buzibu era tetulina ttabu, tujja kutubeera embeera yonna. So nga bwe tekikwasaganya. Nti People Power ate erimu kiti kya njawulo nnyo. Esazeewo okuba nti bannamawulire batoba ne basalawo okuleeta umbrella okusevinga cameras zaabwe. So bannaye tusevinge, bannaye musharinge, yita munnammwe musharinge. Njagala tusharinge bannange, tusharinge muyite bannammwe, tukyali batinye musharinge. Njagala musharinge muyite bannammwe balabe embeera ate ekitebe Kamwokya. So njagala musharinge muyite bannammwe tulabe embeera ate eri Kamwokya. Kyenyinza okubagamba nti abantu bangi we bali, bangi nnyo abantu bo. Kyenyinza okubagamba we bali bangi nnyo. Mukulu Joel Ssenyonyi waali, mukulu Kazibwe Bashir naye mukulembeze waffe, omwami Chairman Nyanzi naye waali. So Nusufa
So abantu bangi nnyo basazeewo okujja okwerekera ku mukulembeze waffe. Bannange enkuba kamera bw'eba nga si nnungi nnyo oba netwaka yaffe nga si nnungi nnyo, mujja kuba nga ate mutusonyiwa olw'ensonga nti ekifaananyi kiyinza obutalabika bulungi olw'embeera y'obudde, nti ate enkuba yo naye tujja kuba ate tugezaako okulaba nti tukikwasaganya, naye nga kyenyinza okubagamba nti njagala musharinge saagala temukoowa musharinge tulage abantu nti ate tuli b'amaanyi. Temukoowa musharinge tuyite abantu nti embeera gye mulaba ate omukulu ali mu kunyumyamu ne mutwala ne bali mu kusekamu okwo okulaba nti ate baba basanyufu. So mu kaseera kano tukikwasaganya okuba nti abantu babeerawo balabe nga ate bakikwasaganya. So mu kaseera kano njagala mubeere abantu ab'amaanyi nnyo era ab'enjawulo. So saagala mukoowa mukikwasaganya. Omukulu gwe mulaba ali mu kunyumyamu n'omutabani bali mu kunyumyamu balabe nti ate saagala mwerabe nti akabonero kaffe ambuleera oba gye bayita minvuuli. So buli muntu bw'olaba nga ajjidde mu mbeera eyo twagala tulabe nga ate tukikwasaganya okulaba nti ate tubeera mu mbeera eyo ate yo minvuuli mugirabiranga ddala. So mu kaseera kano bannaye tusharinge tukyali bantu batono nnyo, tuli abantu batono nnyo. Njagala tusharinge bali mu kutusomera kati ebintu tulabe. Nina simu. Awo muwulira abali mu kusoma abantu abagezezzaako okweyimirira oba okulaga nti bamanyi omuntu eyeesimbyewo essebo ate nga bammemba ba kibiina. So njagala tubeerewo nga tukikwasaganya okulaba nti yonna embeera eba nnungi.
President ayitibwa okuba nti ajja okwogerako ebintu nga akkiriza oba nti ekintu kye bamuwadde tebakimusibyeko busibi, asobole okwogerera abantu okulaga nti yes akkiriza era ebintu byonna ebiragibwa bibye. I'm honored to be standing here today as the only candidate that expressed interest in running for president with the National Unity Platform nomination. I'm still excited that so far I'm the only candidate. That means ever since I expressed interest, other possible candidates freaked out. When it was mentioned, I started counting, and I know that in the next 2 hours I will be unopposed. But even if anybody comes to oppose me, I know I will win the election in the National Unity Platform, and yes, in the country. I look forward to being the unopposed candidate of the National Unity Platform. I want to salute my friends and my colleagues. Nobian, thank you very much for nominating me. That shows that Joseph Quinn has the deepest trust in me. I want to salute you, Honorable Fuka, and all the other colleagues, Daniel, Joseph Anakato, and my good friend, Eddie Mokwe. Sorry, Eddie Seko. Thank you very much. I will not disappoint you guys. And should I end up being the unopposed candidate, I will not disappoint the National Unity Platform. Thank you for God and my family. Our power. Bana ensanyuse nnyo newakubadde ndi so far confident nze muteeka yatwala era nkomeza olupapula wetwogerera nti president ye amaze okuwaayo empapula ze oba okuzzayo empapula ze, naye nga kyenyeza okubagamba nti y'omukulembeze abantu basanyufu nnyo okuba nti azzaayo ebintu. So far ali unopposed okuba nti teri muntu yenna asobodde kuba nga akyamwesimbyeko, naye agamba omuntu yenna abasazeewo okujja okumwesimbako ye ali ready okuba nti tukola ki amuwangula bubi nnyo. So mu kaseera kano kyenyeza okubagamba nti ali mu speech ye esembayo, tetunnamanya oba agenda kufuluma bweru, naye nga kyenyeza okugamba ebweru yo security nnyingi nnyo era y'amaanyi nnyo, okuba nti ate baagala okukuba omukka omukyamu mu bantu nga gwe badde batandise, naye nga tukikwasaganya okuba nti ate asobola okuba nga abeerawo. Era abantu Mr. Updates bannange mbeegayiridde tuleme kumulaga ssanyu ku layini kuno, tetwagala kumulaga ssanyu lekka ku layini kuno, kubanga akoze ebintu by'amaanyi nnyo mu birabye charities azikoze, ayambye abantu awadde abantu ku byokulya. Si mu mbeera nti olw'okuba aba ayagala kalulu, naye olw'okuba nti alina omutima omwagazi oba omutima omulungi, omutima ogw'abantu, so ali down to earth. So mbadde mbasaba omukulu oyo tumulabirenga ddala Mr. Update oba omukulu gwe bayita Segirinya Muhammad. So era Mr. Update jo mulimanyi lwaki alirina, so naye nga tuli mu mbeera essaawa eno bali mu kuyimba oluyimba lw'eggwanga, naye nga wenjogerera nti
tuli mu kaseera ak'okubanga tuyinza okuba tumaliriza omukolo guno naye banne mushalinge okukiddako kubanga luyinza okuba olutalo lwennyini okusinziira wa gye tulaga so njagala mushalinge mutebannammwe tukyali batini nnyo nnyo mulaba abantu bangi nnyo bazze bangi so kiyinza okwaga essanyu lingi nnyo naye nga kyembasaba omukulu Mr. Updates mumulabiranga ddala mu kaseera kali kubanga bingi byonna tulaze nti ye musajja asaanidde okuba nti akola ki tukwatira bendera so mu kaseera kano twagala okuba nti ate tubikwasaganya era nga mubiraba nti speech yo eringa ewedde oba okuwaayo ebintu kulinga okuwedde naye nsaba okuba nti ate tukola ki tukikwasaganya so mu kaseera kano tulaba president Mr. Update kanfuna ekifaananyi kya Mr. Update so nze kyenyinza okubasaba nti mu mbeera yonna abantu bonna webali meeting ewedde ali mu kugezaako okufuna ekifaananyi agenze mu ofiisi ye okuba nti ne Dan Magic nga bwe mumulaba ekikondo akitaddeyo okuba nti ate abantu so mu kiseera kano tumaze okuba nti ate zo meeting kati tetumanyi so tetumanyi kiddako naye nga tuba tukolaki tukikwasaganya okuba nti ate kibeeramu nnyo mu mbeera eno naye nga akaseera kamaanyi abantu bangi nnyo wano ku kitebe bangi nnyo abantu bangi nnyo tuli mu mbeera okuba nti tuli wano abantu bangi babaddewo wano nga ba Jacob Omutuuze ba Victor Kamenyo so bonna basobodde okubaawo wano era tuli mu mbeera eraba nti abantu bawerekedde omukulu bonna webali abantu bonna webali so tugezaako okuba nti ate tukikwasaganya naye kyenyinza okubagamba nti saagala muggwemu maanyi y'omukulembeze yasazeewo okuba nti abantu amaanyi balina mangi era kyenyinza okugamba nti ye omukulembeze bamukkiririzaamu emirundi 100 so kyenyinza okwaga saagala muggwemu maanyi ye era abagambye mu kaseera konna ye waali era agenda okulwana tagenda ate kuba nti ayiwayo abantu bamutaddemu obwesigwa ab'ekibiina kino ekyaffe naye nga nabadde nkyabagamba nti omukulu Mr. Updates oba omukulu Segirinya Muhammad ow'eddoboozi ly'ekyebando mbadde mbaga bannaaye omukulu oyo nsaba tumulabire nga ddala mu kaseera kale tuleme kumusuutasuuta bannange saagala tukome kumusuutasuuta ku line oba ku page kuno okuba nti
mumwagala olwokuba nti abaako byabaweereza oba buli kaseera abeera everywhere okuba nti abaweereza ebintu ebiri updated every time okuba nti aba updates zifa ku kibiina kyammwe naye ate n'awantu awalala wonna kyenyinza okubaga nti yeewaayo okuba nti abaweereza oba ye yeewaayo okuba nti oba masasi oba tiyagasi oba ki yeewaayo ye era abagamba nti ye at least president okufa yafa. So omuntu eyeewaayo mu kaseera ako kitegeeza aba yasalawo okulwanirira abantu be oba mikwano gye oba abantu bonna. So nsaba omukulu oyo naddala abantu abakawempe North mubeerere ddala abantu abamaanyi musobole okuba nti tuteekayo omukulu Mr. Update olw'omutima gw'alina n'omukwano bambi n'okwagaliza kubanga si musajja mubi buli muntu yenna amwaniriza mu kiti ky'abagiddemu. So si musajja omusajja si muwanisi wa bbango ng'embeera eyaffe weeri ate omusajja ye akola ebiruma abayaaye naddala ku mbeera eya president ye yasalawo buli kimu nti olaba ne mu mmotoka eyiye yasazeewo yetikke endabirwamu yasazeewo agyetikke abantu basazeewo okugigula n'agaana era ku poliisi mwamulabye ejjo ng'agenda okuba nti ate awabira omukulu eyasazeewo okwasa endabirwamu ye. So mu mbeera eyo tusazeewo okubanga wetuli ate ng'era tukyabaweereza embeera sofa bwe tutyo bwe tuli mu kaseera kano naye kyenyinza okubagamba nti bingi bikyajja ate era tubirindirire kyenyinza okubagamba. Naye nga saagala muveeko mubeere nga musharinga muyite bannammwe musharinga kubanga omukolo tegunnaggwa. So nebadde nga ntandikwa. So njagala tubeerewo tulinde tulabe ate gye kiggweera. So naye nga weetuli bannange Mr. Update mulabiranga ddala bwe muba nga mulwanirira abantu nti ate bannakyemalira lwaki bwe tuba nti ate tulwana nti bannakyemalira naye abantu abeesimbe kuba Mr. Update kiki kye balaze eggwanga bannange njagala okubagamba nti Mr. Update ebintu byonna abikoze ekintu ky'adanakola kwe kuyingira mu parliament just okutuulamu obutuuzi naye nga bwe kiba nti ate kulondebwa olwedda abantu mwasalawo dda alondebwe. So mu kaseera kano njagala mubeere ate abantu abamanyi ate ab'enjawulo. So kyenyinza okubagamba y'omukulu tumulabire ddala bannaaye nti olaba abalaga mu mbeera ey'omukwano ng'ate tetenkanya. So kyenyinza okwaga ate bwe munaamusindika eri byonna agenda kubikola. So tulindirire ebintu ebiddako tulabe ng'ate naye ng'akaseera ko wendi wano ngezaako okulaba ku balwanyi naye nga ngezezaako okulaba ku Bobby Young naye Bobby Young njagala Bobby Young abeeko ku ndowooza ye gy'atuwa eri omukulu Mr. Update. So njagala Bobby Young abeeko kyayogera eri eggwanga. Bobby Young oli live ku Mr. Update abantu bakubuuza so baako kyobagamba ku mbeera ebaddewo. Embeera ebaddewo buli omu ndowooza mubaddeko nga mubiraba omukulembeze akomezaawo empapula era tetusuubira muntu yenna kumwesimba kubanga era ajja kukubira bwereere ono ye abantu bamwagala banange tumanyi saagala kwogera nga tebanange banange omukulembeze empapula zikomezaawo era kati naffe tugamba twenamuwagira paka ng'atuuse mu State House. Bannayuganda mwebale bambi obwagazi bwe mumulaze abasajja bagezzaako okumulemesa naye ne tugamba no basoose mukwatira eri gayaza ne bamugaana okujja ne tugamba okay musazeewo kumulemesa kale katujje amaanyi g'abantu ne tuva wano ne tuzisimbula okumanya abasiru tebalina magezi bagenze ne basiba eri manyi naffe twakolamu ne tubagamba kati tujja wetuyise wano bonna ne batugoberera maama Lobado Bastayiro naye nga mwebale bambi obuwagizi obwo bwe mulina salute ffe wetuli era tugamba omukulembeze paka nga tudde mu ntebe empapula zijjeyo waliwo akyawakana kati waliwo akyawakana
banange amaanyi mwebale tulaga amaanyi pulezidenti waffe naffe tukusuubiza nti tugenda kuwagira era tewaliwo mulimu mulala gwe tugenda okukola tugenda kunoonya akalulu abali eyo abali Embale abali Kamwenge abali Ibanda abali Rukunjiri abali Kyenjojo mwena nimbeshenjereza nti tutandike omulimo nigwogu eshahani yeji abokwa president witu akaruga kutwigura misho yatwereka nti nitwe abasigazi n'empangare ntubasa kurugayo tukore ki yes nitwe tubasa kurugayo turwane rensi abantu abinji babere kiro kumbuza naye mwana gwe kiki amanyi ngoteeka mu manji omanyirwa kina salawo nga president wa famazo kuvaayo nalekawo family ye nungi nga ina buli kimu nange nengamba katinze kabobi yanga kamwata ina yadde sawa zine nyumba nebwejja sina kyenfiirwa katinze lwaki sewayo abana abamu bangamba no yes otaddemu amanyi naye oyiseewo wandikomye nedda nze no nasoma okumala primary 7 nenga nkyasoma we nasomera ticha waffe yatugambanga nti mwana gwe kiba kirungi afazali n'okola ebyafaayo abantu ne bakujjukirako nze ngamba ne bwefa kati kirungi mummanyi muli njogerako mu byafaayo bangi bafudde nga tetubalaba bafudde banga tubalaba bwe tuti bafudde naye tebakyabajjukira naye ffe mujja sigala nga mutujjukira gwedda mutulaba walinga omwana yo w'omubiri nakulaga nti gwe ate kirala banange buno obusajja bututya kino kankibagambe buno obusirikale bututya bwovaayo n'obulaga nti wallayi osazeewo bukatandika okwebuuzaako nti naye okikola otya papa okitegeera so naye nga mwebale bambi amanyi ge muteekamu abali mu diaspora banange kansooka okubeebaza mukola kyamaanyi nnyo abamu ekintu singa kyatulemerera dda banga omusajja agezaako okutwavuwaza atusibira mu mayumba mubirabye naye nga bambi mbeebaza mutubeereddewo pozi bannayuganda abamu lwakuba tetusiima nenze mbeebaza mutubeereddewo oba oliawo nti Bobi Yanga ettooke liiryo okitegeera so mwebale kupika kintu era musigale nga muyamba abaana kola kyosobola pulezidenti waffe yatugamba nti buli omu azanye paati ye buli omu zanya paati yo mpozi kyenjagala okubagamba abali mu lutalo luno naye nga muyinamu kano nti Bobi Yanga bw'aba tagenze nti nze sijja kgenda walayi mu lutalo omutiitiizi yasooka okufa kubanga gweba okyasibamu booti emabega batandika okuba ng'oli eyabadde mu maaso ye yatuuse dda so bannayuganda Nyakitara ngambo Runyankore abanyankore abakigabanyora batooro mwena abali kumanya Runyankore bambika mbanze n'abaramukizeho nagaruka gundo murundi amazima gari nti His Excellency Robert Kyagulanyi akatwigura misho abantu abamwe tukubasa no kukiikiriza nti hari omuntu orukwasa kwesimba ari mu 7 tukata kukiikiriza kunka kwarugireyo twaleba obunafu bwa Museveni ahiburi turebera obunafu bwa Museveni hate arugire yatandika kutiinisiriza abantu anti ngenda kukola crash yo mbagenda tukurashinga banange botiisa sebo tobamanyi fe twasalawo era tetuina kyetutya man King Soro kyekiriwo naye Agina Rubega banange Sadiki Freeman ntandisoka to Rebecca Chiguli. Let's go in the village wa mama kwano. Yes. Waliwo ababadde bambuuza nti naye no mugenda sala kodi walayi kino kankibagambe mwena mukimanyi nti pulezidenti waffe takyasobola kutambula Uganda yonna okugimalayo obudde buweddeyo naye nga bwe yatugula maaso era natugamba abavubuka tosobola buli omu twekolemu omulimu mu kitundu mwoli tuve ku bino nti ate Bobi Yanga gye bali bagundi gye bali basawuda madada nti bagenda kukola ki bannange naffe tulinga mmwe tetuyina kye tuyina naye weebuuza Bobi Yanga ye yatandika atya naffe twatandika bwe tutyo nga toyina yadde akumanyi naye ne twewaayo ne bakukuba emigo n'olemerako n'essaawa zino bwe njogera bagamba wuyo Bobi Yanga okitegeera so bannange amaanyi geego mwebale naffe tubasuubiza nti tetugenda kubayuwayo tetugenda kubalyamu lukwe mbegayiridde tetugenda kubalyamu lukwe
tugenda kulwanirira ensi yaffe paka ku ssaawa esembayo. Nze nga pulezidenti wange tanatuula mu ntebe sisobola kuzikiza, era ebyokukola byonna nasooka n'embiteeka eri ne ngamba owaayi katulwanirire ensi yaffe. Okitegeera Shami, Catherine, Shamira, Sadiki badde nakusomye dda, Aida Wanupa nange abaana bano temutudde mutuvuga sipiidi nno, mutuvuga sipiidi banange. Ontwala okwebaza eri omwami ono yatukolera omukutu guno Mr. Update. Banange Mr. Update webale kuteekamu maanyi, abamu babitulemeseza nze ne ku Facebook sikyaliyo, akawunti yange bagihakinga. Naye admin bwampayo essimu ye gyenkozesa okugenda mu page ate ne mbateerayo ka live. Naye kati bwe mbeera wano nga ndaba kamera nyingi ze yange sobola gijjayo. Eyange Alex Wagwan, Mariam, Prose natwera n'omunyankole Prose nakuramutsa n'ogamba kimama mukazi oliyo. Gwe naawe ffe tukyalya n'okulya obudde obuyina ni kati gwe pulezidenti waffe asobola okubeera wano gwe n'ofuna obudde obugenda okulya. Leka naawe nze ne bwemala ennaku 3 nga siridde, wallahi ne bwemala ennaku 3 nga siridde, naye nga ndi ne pulezidenti oyo nga ndaba nti ali seefu. Naye kumanyi omuntu eyasalawo n'agamba nti kalwanirire omuntu wa wansi, kati gwe bw'otuula banange oba omusaddaasi. Era banange yakiyimbako musituke baboyi, ffe tukimanyi nti okununula eggwanga kitukakatako abaana ba Uganda ffena, era manya nti bw'otunuulira ebikyamu nosirikireyo olidde mu nsi yo. Abakulwanirako gwe nosirikira gy'oli obeera otusaddaase. Jjukira nti ne bubeera bumyunga bwakunganye engo bugitwala terinya, no matter your age, no matter your Mukama Katonda ne bwamutuukako bwe nti neefiiraawo kati mutuuseeko ate ongambe nti watuuse gye wabadde olaga nga teyavuddeyo okulwanirira muntu wa wansi. Yaani muntu wa wansi nze mwennyini kati nange nina okwerwanirira. Era Munnayuganda gy'oli va mu kutuula nti ate Kyagulanyi gy'aliko atulwanirire. Tasobola kulwana ng'ali omu Munnayuganda. Nkwegayiridde banange munansonyiwa. Gundi network ebadde ebuuseeko, noonya alina ka wifi naye mulowooza mulabako. Alina ka wifi oba neekweseewa nze simanyi nakumanyi. Alabika ali wano kumpi. Wama mbadde nkyabanyumiza mugenze anjijjeko ndowooza kubanga alina ka wifi simulaba. Yes, nkomyewo bannange. Mwebale kubeerayo, mwebale. Omusajja yali alina buli kimu naye saawa zino bagezaako kwagala omwavuwaza, baagala okumwavuwaza. Naye Munnayuganda naye agamba muntandwanirira nange sigenda kukola ki, sigenda kutuula. So nebambi mbebaza, mwebale kubeerayo, mwebale kwagala nsi yaffe, mwebale kwagala Uganda. Kitegeera mwebale kwagala Uganda. Naffe tubasuubiza nti tetugenda kuzikiza. Bambi kamba sibule mwa wifi wadandise. Engato zino za Amerika saagala ogambe mu kamera nti nayambadde za maji zino za Amerika. Wama hiyo ya Amerika. Amina si ya Amerika. Eno ya Amerika. Ekirikiri ya mwana kankameo kamalirize kano. So nenga bambi. Yes. President tuno muwerekera today. So nenga bambi mwebale oli awo mwana nakusitulamu okugatwawo n'onyumirwa nange Bannayuganda. So nenga bambi mwebale kutwagala, mwebale twagala nsaani navaawa. Mukama w'amaanyi bambi.
mwebale bannayuganda mwebale kutwagala ogwo badde ondeseewo se ka wifi wadde ogenze nako oyina beneti wakanga mbedde nisito nomugwemu eyo gwe bayita denisite awakabi fulaga lweyira ali mu bifaananyi kazi kankulozinge mwana ali mu bifaananyi